abange companies ezileta abaana mu ggwanga lino erya Saudi Arabia okola obwayaya zaggaddewo. Kyembuuza, companies bazigadde tebakyakkiriza Munnayuganda kujja eno kukola bwa housemaid? Well, let's find out. Tugenda kuzuula olunaku olwaleero ki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu bakyeyo. Companies bazigadde oba nedda? Uganda yazizaako omukono oba nedda? Ki ekigenda mu maaso? Bwe banaaba baganye okuzzaako omukono, ki ekigenda okuddako? Bannayuganda mukyalina chance eyo ey'okujja eno okukola omulimu guno ogwaba housemaid oba nedda? Nkimanyi abamu ligenda kubeera ssanyu lyammwe, wabula ng'abalala mugenda kubeera nga mwennyamira lwa nsonga tuyina Abaganda baffe bangi nnyo abafunye mu mulimu guno eno nga bazimbyemu amayumba, bakozemu businesses ng'obulamu obwabwe tebubadde bubi, and well waliyo abo ababadde unlucky nga munnange okuva lwe bajja eno embeera negaana, abamu ne babeera mu kkomera. Baganda baffe bangi nnyo bafudde, ebintu ebyo byonna tubirabi, naye tugenda kugana amawulire agatambula nti no companies zonna bazitadde on stop. Kye tugenda okuzuula olunaku olwaleero, and of course yenze Sheila Adita nabagamba mu ever at your services okubeera nga mbatuusako updates z'ebyo byonna ebigenda mu maaso. If you did not subscribe, trust me my dear, updates is not ezigenda kubanga zikutuukako, wabula if you want to get these updates okyayina ekyokola kyekiriwa kwe kusubscribing, ekigambo subscribe ekiri kwata ku notification bell eri awo waggulu. Of course egenda kuyambako nga buli video yonna gyenteekako eno channel nawe ekutuukako kubanga wa subscribinga n'ofuuka omu ku bammemba baffe. Let's build our own community nga twegase wamu tu subscribing, twewe endowooza, laba video zino zuwe, like, commenting. If you comment oba otulaze kikyolowooza akatambi, either akatambi kalungi oba kabi, otuwabule n'otuwabula oba sekyo tubuze n'ebibuuzo byoyagala otubuuza, tuwe ku mawulire agali eyo goyagala tubeere nga tuyisaawo bannaffe basobole okubanga bagafuna. And of course atera imbatumiddeko nnyo, teweerabira nti yenze Sheila Adita katugendeko mu katambi akaleeseewo ensasagge mu banku bakyeyo, katugagendemuko. Let's go and check out. Tugendeko mu katambi. Kati baganda bange mumpulirize bulungi, eyatwalulira esiridde, eyalula esiridde. Bannayuganda we batubadde tukyayina ensuubira okudde Saudi Arabia yagadde office. Ngenda abalaga wano message gye nareceiving okuva ku oyo mwami abadde ayina wano ekampuni ya Uganda ng'asindika abaana Saudi Arabia. Offices ezimu batandise ozigalawo. Bulijjo mubadde mwerimba ne basayininga contract tibana bakugiddamu. Offices ezimu Saudi Arabia zagaddewo dda, tewakyali mukozi agenda Saudi. Muganda wange ng'oli Saudi akalimu ko kakwate bulungi katekemu ekitiibwa. Gwe ng'oli wano omuntu yenna takubba ngegenda kutwala Saudi Arabia yagaddewo. Eno message gye muwangulu ntuufu kubanga ngijje ku muntu omutuufu omuwarabu. Bwe bonno obumu ku butambi obungi nzijeyo kamukoka lwansonga nti ono eyayogedde akatambi kaneno yaze ne evidence, yaze ne messages eziraga nti no bamugambye nti no munnange Uganda yaganye okubanga ezaako omukono ku contract ekkiriza Abannayuganda okujja eno okwefunira emirimu, era ne bamugamba munnange tugenda kubanga tukoma mu bunambiro nnyo, tugenda kubanga tetusobola batuusaako mirimu. Yensonga lwaki akatambi ako nkaleese olw'ensonga kabadde ne evidence. Wabula nze ngenda kubagamba kineeno like manyi mubadde mulinda okuwulira ekinvaamu. Kisobola okubeera ekituufu nti companies zigenda kubanga ziyimirira okuleeta Abannayuganda, kisobola okubeera ekituufu naddala obaleeta mulino eggwanga lya Saudi Arabia. Contract weneeba tesayiningiddwa, njagala mukijjukire nti we keep on telling you nti no contract oba endagaano eya Uganda ne Saudi Arabia yaggwako dda. Contract eyo yali ya myaka 5 era nga amateeka agali ku contract eyo nga galaga nti no wewanaabawo enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne Saudi Arabia, contract egenda ku renewinga yokka. Tebajja kuddamu kutuula ku ntebe nti oba bakanye oba baddemu basayininga, yali yakwerenewinga yokka. Wambula etteeka nga ligamba webanaaba nga agamu ku mateeka agali mu contract eyo gye basayinize ensi ku nsi nga gaawukanye ku ebyo bye basayininga ku contract egenda kuba bleached, tejja kubanga eddamu okusayininga. So contract y'emyaka 5 eya Uganda ne Saudi Arabia yaggwako dda. Abannayuganda
oba Uganda government ng'erina okuddamu osigninga contract ne Saudi Arabia ekitannaba kubeeranga kikolebwa. Katugambe nti no delay eriwo eya Uganda obutaddamu signinga contract yeekuusakuusa ku ebyo Abannayuganda bulijjo bye tuloopa, yeekuusakuusa ku ebyo bulijjo bye tugamba nti nno bannange batubonyaabonya, bannange twetaaga eddamba, abaana beetaaga day off, abaana beetaaga okwongezebwa omusaala, balekerawo okututta lwaki batujjamu ensigo ng'abaana beetaaga compensation, beetaaga insurance n'ebintu ebirala, beetaaga day off n'ebintu ebirala. Ndowooza byekuusakuusa ku ebyo oba byekuusakuusa ku mirambo gye tusiiba tuteekayo buli lunaku. Ekintu ekyo naffe tetunnaba kukimanya oba kyekuusakuusa okubanga omukulembeze oba minisita eyajja okuteesa ku zino ensonga etteeka lye baamuteerawo okusayininga yaligaana nakyo kisoboka kubanga waliwo amateeka amapya agalina okukkirizibwako ku mateeka g'omukozi oba katugambe nti n'omukulembeze yavayo n'abagamba mujjawo kafara system nakyo nga kiremesezza enkolagana ennungi. Jjukira buli nsi zonna ezireeta eno abaana okujja okukola obwayaaya bayogedde ku kafara system era mu kwogera ku kafara system y'ensonga lwaki Saudi Arabia ensi zonna ezisinga yazigobye negamba tekyazeetaaga kubanga baddamu okubanga bakolera eno emirimu. Katugambe ne Uganda eri emu ku listi egwolowooza ki awulira akatambi kaneeno we baba nga batuganye nze I have no walala basooke batuteekeko ku stop abantu bano basooke okwetereeza. Tekigasa omwana okujja n'okukola ng'ali mufiya, tekigasa omwana okukola n'aba nga tasasulwa, tekigasa omwana okukola ng'ali under mental disturbance. Omwana tekigasa kukola nga tebamuwa kitiibwa bamubonyaabonya n'ebintu ebyo basooke beetereze. And of course sigega amawulire gokage nina olunaku olwaleero ninawo amawulire ga mwana muwala Feube avuddeyo n'abawulira ennaku ku luno. She has blasted out her silence n'ayogera ku nsonga z'okola e Bulaaya n'abuulira abantu ebizibu ebiri mu kkola e Bulaaya, ebizibu byasiŋŋaana e Bulaaya, biki ebyagenda maaso mu bulamu bwe, emirimu gyali gitya, biki ebitawaanya. And of course mu buno obutambi bwa Feube nkimanyi mugenda buyigamuko ayina ebintu byagenda okwogera nga bigenda kuyambanga gwe omukozi oli waddembe okupiikingamu ebimu byogenda okubanga owuliriza ebigenda okuyambako okutwala ekyeyo kyo obulungi oba obubijjukira ekyeyo kinene buli omu yeetaaga munne. Tulina okwewaŋŋana amagezi tusobole okumalako. Katugendako mu butambi bwa Feube katono nnyo tubuwulirize tubuweeko endowooza ate era tubeere nga tufundikira vidiyo eno. Jjukira nti nze Sheila Adita oba subscribe nze kigenda kuyambako nnyo ne notification bell togirabya katuddukeko mu butambi. Tukeyo mu kisiibo emirimu nga mingi bafumba ng'ebintu bingi bye boonoonye. Jjukira bali babanga abafumbi ba chef ebintu bye bakozesa bumashini bwe bakozesa okukanda eŋŋano, ebintu bye bakozesa byanjawulo nga bye basuula mu sinki nga bafumba ebintu bingi nnyo ebintu ne beerawo nga bigubye. Oluusi oli mu kulongosa bisenge byabwe bakasituka ne bayingira mu ffumbira ne batandika okufumba n'olina okujja oyoza ebintu bino bijjewo bakyafuwaze ebirala tetunaana kutuuka kulya. Naye mwe mutasoboledde kusiimuulirayo nze nze abasiimulayo amataala mangi gava eno n'eno nga womanyi siiringi zaabwe. Yajjukira buli wogasiimula ogusooka n'oguddako osiimuula amataala nalayira era saagasiimulako nga ne gaasi simusitula nzekka tumusitula aba naye which omuwalabu omuwa omulala mu nnyumba endala ye bwe baba balesa ebintu nga obiraba mu bbutu byonna byonna nga biri obungi oba busawo bwa sukala oba biki tebakuyambako gwamenyeka. Bw'omala okubisitula n'obitwala gye bibeera mu sitoowa olina obipangayo ng'omuntu akola mu maduuka nga newo mu maduuka bakuyambako okusitula okuteekayo ebintu. Kati ye abakulese nga ggwe ate waliwo ggwe n'ojja omufaananira obubi. Omanyi waliwo abantu abamu nga balina olutwe okitegeera okuviira ddala eno ewaka kati naye najja n'agattamu empisa mbiize balina omuze oguddamu omuwalabu tebamuddamu. Oba ogenda kuwanvu y'ensonga omuntu yenna nga togenda beera na obwo obutambi bubadde bwa mwana muwala Feube, the beautiful Feube, our TV presenter era our celebrity our crush munange yavuddeyo nawa endowooza ze amaze n'ayogera ku nsonga z'okuba ekyeyo okuva Feube bwe yakomawo abadde nga afuuse silent ku nsonga ezikwatagana ku nsonga z'okuba ekyeyo nga tababuulira nnyo okugenda deep naye yatunudde mu kamera n'ababuulira ebintu ebiriwo biki by'olina okukola ne by'otalina kukola eri ggwe enkuba kyeyo. Remember woba oyagala okumalako ekyeyo kino olina kubeera smart. Be smart as in extra smart.
beera smart mu bwongo in all corners, in all ways. Ojja kubanga omalako ekyeyo. Jjukira ekyeyo kino kyetaaga muntu omujagujagu, kyetaaga nga weewa ekitiibwa, kyetaaga nga toyogera nnyo, kyetaaga nga weewa your own space, kyetaaga nga owane mukama wo ekitiibwa. Ate jjukira ekisinga amakulu kusaba nnyo, n'ekirala manya nnyo manya kikyoyagala. Osobola okumanya nti no kino sikyagala nekikuyambako. Manya wa wookoma na wa wootandikira kigenda kuyambako nnyo mu kyeyo kineno. Ate jjukira always have no ku bintu by'otasobola by'omanyi nti no bigenda kuleetera obuzibu. Nga Feuba abagambye bamugamba ng'okuwola mpokuta amatala n'agaana. Ate kyali kibi gyali kyamukolera, naawe osobola, because abakikola omulundi gumu n'awola mpokuta amatala, the next time agenda kubanga akikola oba kisobola n'okuviiramu okufuna accident. Oyo akugambye ekikola ye tasobola kikola, lwaki akiragira gwe okikole? Oba ontegeera bulungi. Siri mu bbawa byakuwabula mulondeemu ebyo ebibagasa, ebitakugasa obireka. Ate era jjukira neeyongera okubajjukiza nti nno tufundikidde vidiyo eno nga tukyabasaba mu subscribing, okwate ne ku notification bell, otwekumireko nze Adita imbeerawo obbawa olugambo lwonna if at all oneekuumiddeko. See you, mbaagala nnyo, Mukama abankumire. See you in my next video.